This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugere namuza kugere kutoka ntoko ndimbuzi ndi hapo ana bora babaddi abachala wale somo yamba nyambuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba ina guno omugogwa Musa white star premium detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboyi nakakasana nimugambye ko mpe kadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero Komanyoko ne bannange bantu bakusumbuwa obusumbu honorable so bonsanyisa okulaba obadde ogenze ntuse nga gugwa simulaba manna leero manyise ba presidential advisors baba bazibu waliwo ekyabaddewo kati saawa eno mu Uganda jam buli wamu enguudo ezimu bazikola ezimu bakola ki kati bypass leero obeera wakayita wano leero osanga jamu bwayise nojja oteme wano oviiremu emasanafu ate nosanga bazze masanafu awo bazibyewo kwegamba it's terrible but I hope it is worth it but nga tonakivaako kesi njagala bakomyewo enkola yali ku mulembe gwa Sebaana Kizito teri contractor go bawanga contract mu kesi ye okujjako nga ina floodlights ng'osobola okukola ekiro
waba ng'ogina kukola kiro emisana n'oggulawo. Kumyeyo nkola y'okukola enguudo ekiro mu Kampala. The roads are terrible and people are working slowly. Kati, that is where the problem now is. Anyway, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzidde wano ku Okla Extreme Hotel. Extreme kaabwe. Extreme Hotel. Kali wano Namirembe kumpi ne Wakayiwa. If you wanna have a good time, can come sleep. Nyatumira abawala ba massage. Luli bajja ne bambuzaako nali nfuluma, oh Kasuku, we love you. Mwah. Ne bagamba, okay, thank you. But they look. So if you want a good massage, you can come and, bakunyige. Honorable Yotya. Jendi sebo. Yes, sebo. Animal farm ekomyewo neera. Neta tuwezezza omwaka. Gwenze. Tugenda myezi nga 7 ndowooza. Twatandika last year when? Tetwatandika nga gwa 8. Gwali gwa 8 olowooza. Gwali gwa 8. Gwa 8 gwa 7. Gwa 7. Yes. Around there. Okay, we are about to celebrate a year. We are about. So abawagizi ba animal farm mutegeke ssente. Tulina okukolayo massive party. Celebrating ebintu ebyo. Anyway, a lot is happening mu nsi. Ekisooka Idi ya lunaku lwanca. Waliwo ojja okukalaba ng'olwedde lunaku lwanca, but today is Thursday. Yes. So if you see it tomorrow on Friday, it will be Idi day. Yes. Towooza nti banaye nedda Idi ya leero baji basumbuwa. Gye yeerabira nti ye yalabye leeti. Ennaku musiba ennaku 3 oba 29. Oba 29. Ne waliwo kano ke bagamba nti enkuba keetonye nnyo. Kugenda kweyerula. Kirabika okuba Idi ejja kuba kululu. Nedda. Omwezi enkuba talina bekwatagana na mwezi. Omwezi kitegeeza mutyaba wa nnimbi. Omwezi kintu kiri bwala nnyo. Anti bamutyaba omwezi bagulabisa maaso. Nefe omwezi ogwaffe gulabibwa byuma. Omwezi teguli mu atmosphere ya nsi. Gwe mubeera mulaba. Guli wala. That crescent. Enkuba biri wano. Mutyaba kimanyi nti enkuba eyinza okutonya wano ng'embalala omusana gwaka. Ekyakimanyi. Kati ogamba otya nti enkuba etonye e Kampala yeerabisa n'omwezi gw'e Canada. Tukiranga tebigatta. Enkuba esobola okutonya wano ng'ebutambala omusana gwaka. So tozagamba nga bw'etonye egenda kulabika. Omanyi Abafirika tulina omuze ogw'okulabira ensi mu kyalo ekimu awo w'otudde. Atannayita. Goloza ekomaawo. So ensi eno omwezi bagula na telescopes na technology n'olaba bagula bisoba tegunalabika. Kati ku Idi otututtewa. Kizibu mpozi nga gombuulira. Tolina ogezi lyonna. Nze watuuza ebifo bya Uganda sirabanga ekifo kirungi ky'okutambuliramu. Nedda osobola otuga nti emmere tugenda giriira wano. Ffe ate ebifo twagala byaki. Ffe twagala w'otuga. Sirina ogezi naye gwe n'oleeta njali gendera kondagire bategekewo. Gwe kasito n'oŋŋamba gugwa n'aŋŋamba. Gugwa kasito n'oŋŋamba nga ndagira. Nalebo ng'oli mukambwe. Anti famire ekisooka sirina bantu waka. Nyina obuzibu bunene. Tulina bantu waka. Buli abaana kati basoma buli mutaliiwo akavuyo kangi. Kati okwetegeka outing y'ekijjulo eky'omuntu omu. Walaga bahajjati aba? Yali omu? Nyina omu. Waki baali bagamba nti baali babiri? Kukuwewandiisa baalaba muwala wange omukulu Saara ne maama we. Oli kuwa omu? Kati yajjati atuyiti? Taliiwo. Ekizibu. Abala otukubye tekinikali tugenda okoze ka mukulu ke yagamba nti tuli mu bululu bajja lowooza mu bribing yo. Kano omusajja wamala okugamba nti omukyala taliiwo. Kale ate oba okyazunga ki? Ekizibu kyennyina. Mpangirira obulamu kati. Taliiwo. But bw'osuula mu kiprogramu tusobola okukwatagana n'abali eri ne batuteekera ne tulumba tunyumirwa. We tuba tupaze. Kale, a lot is going on. Nsookerewa nga tetunnagenda mu international nadde nanti mbiwandiise. Ku luno sigenda bijja mu mutwe. Manyo bijja mu mutwe. Okay. Computer misuse law. They threw it out. Actually, I don't know. Did they throw out some clauses or the entire law was thrown out? Not the entire law. Okay. It was an amendment.
originally there was a law. There was a Computer Misuse Act, yes, law. yes. It's about a 200-page document, I think. And it was already there. And what was being litigated against is an amendment to the old law. Kakane amendment yenyini, they threw out provisions zebalowozeza nti ziri mu mateeka ekigambo kituufu but repugnant to the constitution. Repugnance test balooya bakimanyi constitution kooti ya ssemateeka yo tegamba nti teeka tuufu oba kyamu yo ogwayo ekwata etteeka lino negakana akawaayiro kakontana ne ssemateeka nti ye ekasuka ebbali. So waliwo obwayiro bakasuka ebbali nga bagamba they were repugnant to the constitution, particularly article 19. Omanyi ssemateeka waffe katutemere abantu babitegeere bulungi. Tulina gye tuyita chapter 4 ekitabo ekyokuna Bill of Rights ly'eddembe ly'obuntu. Katulinamu ennyingo e19 erimu freedoms ezo, expression, speech, association, byonna. Kati buli lwoleeta akawaayiro nga kakontana n'akagambo kamu mu tteeka eri, ekigambo kimu kyokka ekya ssemateeka bw'oleeta akawaayiro nga kakoonagana nakyo, kano kaba kafu. Mu musango gwa Ssemwogerere n'abalala versus the Attorney General mu 2023, kooti yagamba nti the constitution is the supreme law of the land. Any law that is inconsistent to it will be null and void to the extent of its inconsistency. Nti kooti yasalawo negamba constitution yeeseberayo ddala waggulu. Neera bw'oleeta etteeka lyonna nga likoonaganamu ne ssemateeka, etteeka erina abafu. Naye nze gyantegeeza abantu abatulaba, my argument was, and it is still, nti n'amendment eyo yali teyeetaagisa. We quite have a set of laws. Tulina amateeka agamala okuyitamu n'okangavula omuntu akozeseza obubi omutimbagano nakukosa. Tulina mu torts, that is civil law. Tulina mu defamation. Eweeriri. Bw'ogenda mu penal code zimwegali. You see, actually defamation wala yangamba eyinza okubeera both civil and criminal. Yeah. Yes. So tuweetaaga nateeka lino tulina etteeka ekkadde, the Computer Misuse Act erimu ebintu bingi, erimu rights z'abantu nyingi nga tokkirizibwa kukozesa simu yo to infringe upon those rights. So already kyaliwo mwebiri bino byali just kusaakanya busaakanya mwebiri. Neera bwe tujja kuwayo abantu, nze nsuubira tuweeyo abantu akadde ngende nkwate Computer Misuse Act eri enkadde mbalondoberemu obwayiro gwe omuntu owaleero obukuteesa mu nkomyo olw'okukozeseza bubi omutimbagano, tubayitemu babutegeere. Tufuna olunaku olubategekere. Amateeka galinga ana. Tuleete the Computer Misuse Act, the Electronic Transactions Act, yes, oli Penal Code Act, ne Constitution yennyini. Tuleete obwayiro nga bonna tubayitemu kano muwulirize kano. Ojja okibakolera abantu mbuleete. No, kyoyagala. Kati setting week kyoyagala kasita osettinga nenjagala nga environment nga nawe oli soba bulungi, ng'oli ready paying attention. Ogambye penal code, Computer Misuse Act, the original one. Computer Misuse Act. Kubanga ekyaliwo. Original, Yes. Tuleete the Electronic Transactions Act. Ne Constitution yennyini. And Constitution. Okay. Wakati waliwo agamba nti nyina eddembe ly'okwogera. Constitution empa eddembe ly'okwogera. Naye ne weerabira nti Constitution empa right to privacy. Yeah. Kati gwe wajja n'oŋŋamba Munyagwa yawooya abakazi 3. You have evaded my right to privacy. Nsobola okuwaabira nange enforcement of rights. You get the point. Eddembe lyange oli mukulirinyirira, eddembe lyange ly'okwakitinga nga ntambulira mu bulamu obw'ekyama. Actually nabadde ku Sunday Nation nadde nina kyenyinyolamu abantu lwakuba some people got defensive, which is understandable. Manyi waliwo ekintu kye bagamba nti Honorable Munyagwa okwekalakaasa ddembe lyange, ddembe lyo.
naye obeera okimanyi bulungi nti ngenda kwekalakaasa gavumenti tegenda kyagala naye n'osigala ng'okikola because it is in your interest oba okitegeera kati n'ababadde bawakana because babadde bo balowooza okikoze bubi okwekalakasa ddembe lyange naye nyina okulikozesa in total cognizance of eddembe ly'abalala tojaga nti okwekalakasa ddembe lyange ojje ku bizinesi y'omusajja eno ogalewo temuyingira wekyangire wano webale kati oli bwajja neyekyanga kuba nadde nnyonnyolamu abantu nti President Museveni alina ekintu kyatukoze ekikyamu amateeka gakola abagaagala okugakozesa bwebagadde otegera kyenkugamba kati kitegeeza ki nti olunaku olwaleero tulina ebintu bingi bye tulaba nti biri nnomo naye nga tebiri okutuusa etteeka oli ye lwayagala oddikozesa kati nga boolaba nti oli asobola okujja n'aga nti Munyagwa yawuuya abakazi bameka basatu naye nga si kituufu naga ddembe lyange okwogera webale oyogera ku ki wano kiba kituufu ngambe nyina n'eddembe ly'ekubeera mu kyama mulamu obw'ekyama webale nnyo nakwadde olukusa okunjogerako nedda exactly nawe nkukwatirawo yes although there is what they call fair bachitatya I've forgotten it. Fair hearing? No. Fair usage. For example, if a newspaper is publishing news about you, a public figure, waliwo oyinza obutagamba nti kikyamu. For example, Honorable Munyagwa, if you a public figure, okola mawulire owasizza oli naakuteekayo oba okitegeera. But like what I was trying to tell these people, nti kiri two way. Amateeka just depends on how you can. The reason why we have rules of statutory interpretation. Yes. Amateeka tetugasomanga mawulire. Nti osoma busomi nga bwebiri. Kigambo fair katogamba fair usage. Tujja kugenda mu dictionary tunoonye the meaning of the word fair. So was it fair to Munyagwa? To context yokozesaamu kino were you fair to that meaning? So amateeka mazibu nnyo togamba fair usage ng'oli mu kunswaza obenya amaka gange. This is fair usage. The public ought to know. Kyenadde ngamba baganda baffe abasinga bali ku social media nti togamba muntu. For example, public wetamanya bakyala bennyina efiirwaki. Tewaba. Kati fairness ijjira waawo gyoyogera. Kyenkunnyonnyola. Kati kyenadde nnyonnyola baganda baffe bali nga mbagamba nti gw'osobola okuvaayo n'okaayana ng'ekintu kibaddewo. Naye ate gw'olwokuba singa bakikukola tokyagadde oyinza okukireka. Tekitegeeza nti oli ajja kukikola ki. Naye ekyokulala tekitegeeza nti buli kye tukola kye kituufu. Era nabagamba nti including nange saagala kwejjamu. Kuba nze nabawa example nti nze nagendako ku UCC. Jennifer Musisi bandoopayo. Ngendo tuka ku UCC n'ebya Jennifer baabiza ku bbali bye nali mwogeddeko. Program just entandika yokka gye yatandikamu. Bino bye nali mujjawo ebinnyo byo biti byokka byali bimaala. Ne baga nti ekyo tugendayo. Tutandikire wano mukama wange. Kati badde nkusaba. Okitegeera. Funa olunaku. Tuyisa abantu mu mateeka agakwataganye n'emikutu emigatta abantu. Mbasaba ne bwe tunakikolera emyezi ebiri. Tugende kawaayiro. Tukozese tuka-interpreting ekategeeza ki. Ekirungi wali baloyi abalaba. Bajja tugamba nti Munyagwa wano olimbye oboyogedde kyamazima. But manyi nyina obukugu obumala to interpret statutes. Ne ngamba kino kitegeeza kino, kino kitegeeza kino, kino kitegeeza kino. Nja kuba nti section eno gisome. Ogibasomere. So mu bwe bajjeemu olina b'osobola otusayitingirayo? No, not off cuff. Case good but it's nice but nice. Kuba nalabye Uganda Law Society enekiwandiiko kye yafulumizza just okikuyitiramu wano kati nnyo naddala ku sections waliwo sections and court was spot on kubanga waliwo enongoserezi zaadde zireeteddwa ng'olidde amateeka galiwo the law is already catering for that. Landmark judgment on the Computer Misuse Act, a major victory for freedom of expression. Yes. Uganda Law Society. The Uganda Law Society welcomes the decision of the Constitutional Court in Constitutional Petition 42 of 2022 Uganda Law Society versus Attorney General
which has declared that the computer misuse bracket amendment kitegeeza kiri kyogambye gyeriri original kyakola Act 2022 aka the Muhammad Nsereko Bill was enacted in violation of Articles 88 and 89 of the Constitution regarding quorum. The court has issued a permanent injunction restraining the government and its agencies from enforcing sections 11, 23, 26, 27, 28, and 29 of the Computer Misuse Act as amended, currently Chapter 96 of the revised edition of the Laws of Uganda, 2026. The implication is that all ongoing criminal trials founded on these provisions must therefore be terminated immediately and the charges dismissed. This is a clear vindication for our content creators like Marema Birizi, Ibrahim Musana aka Pressure and Emmanuel Nabugodi who were Hifeso charged under the impaged provisions. Isoko simbewa kati olabye nti basis esinge ya koti yabadde ya quorum Article 88 and what? In a document mu hard copy, but Article 88 and 89 Parliament quorum yaite kola ki tewera okirabye Parliament eyinza oliza n'eriisa nga bawera ekyo nakyo kisobola okwetegereza then tugende mu maaso. However, this judgment comes too late for those whose objections went unheeded by incompetent magistrates and have already served sentences under this abhorrent law since 14th October 2022 when it received presidential assent. ULC calls upon all affected persons to seek legal advice from licensed advocates on the remedies available to them. Those unable to find private counsel are encouraged to seek legal assistance from any of the 22 branches of the Legal Aid Project of the Uganda Law Society. In related development, the Constitutional Court upheld the Law Society's challenge to Section 126 of the Penal Code Act, Cap 128, which provides for criminal libel. In doing so, the court departed from its earlier position in Constitutional Reference 1 of 2008, Joachim Boembo versus Attorney General, and found the provision to be inconsistent with Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 9 of the African Charter on Human Rights and People's Rights, both of which guarantee freedom of expression. In analyzing the merits of the Society's challenge to the Penal Code Act provision, the court has given the strongest indication which Parliament must heed that a variety of the struck down offences in the Computer Misuse Act, framed as hate speech, unsolicited information, malicious information, and misuse of social media, were in substance a regurgitation of criminal libel and offensive communication, which was previously nullified by the Constitutional Court in the Constitutional Petition 5 of 2016, Andrew Karamaji versus Attorney General. This reflects consistency with the Apex Court's precedent in the Constitutional Appeal 2 of 2002, Charles Onangobo, and another versus Attorney General. Yeah. The day I come back here, nja kuleta reasoned synopsis of that case. Mbategeze mbawemu ekinyusi kyekyo musango ngamazo gisoma obulu. But what I want to let you know, kituufu I agree, the impugned sections is a court is yasazamu. Nze nange nalinda nga tezina makulu because bonvuma waliwo kwayiro kwa court kenyinza okuyitiramu okusiba bondebula defamation weri bokola kisote wiyitaga genda kuddamu kubikola ki kubireeta neri Computer Misuse Act nja kulaga erimu emisango nga bokozesa obi computer oba ekintu kyonna technology yesigamye computer tulina bwe tusobola okuwabira nja gikulaga bwe tunafuna obudde so abali eyo temweyibaala nogamba olwokuba kooti yawadde ensala eyo kange nemba wemuli bajja kusiba amateeka amalala weegali nja kugakuleetera gonna nga kulage only that document eno mbadde sinagifuna mu hard copy simanyi kusoma ku soft copy olw'amaaso bwe nagifuna mu hard copy next time we come Kasuku ne bwana choosing Monday ntuje temeteme ekyo nja kudda wano okikutule we the synopsis of it kale but of course speaking of the law
The copyright amendment was also passed. I don't know if you've taken time to see. I've not read through. Yeah. I read the bill. I don't know. I got a chance to read through the bill. I don't know whether it was passed in its entirety. However, I need to read through the final bill that was passed into law. But when you see, I want to know one. Yo yayisidwa, yes. Abayimbi kituufu twagala bafune muntu yo zaabwe. Nenja kusoma nyo party obuvunanyizibwa kiche tusubira mbayimbi bo bennyini. You get the point? Ogenda kuyiya buli luyimba ogamenti government ekuyambeko kulukuuma ojukira master blast omuyimbi. Teacher olijukira oluyimba. Na teacher terwaina buzibu. Just abantu abalina obwongo obuwemu be balola bamu obuzibu. Kuba omusajja yagamba emboko kati omuntu yenna emanju kati omuntu yekka eyalina perverted mind ye yalowooza ndi bawulira emboko mu kifo ky'okwogerako tugende mpola ateekawo kirala kuva nzaalibwa siryanga ku nnyama etaliimu ggumba kuva nzaalibwa. What's that? Ennyama etaliimu ggumba. Ennyama gyali ey'amagumba. Nalabye gravity muganda wange simuyinaako buzibu. Ekitabo kya mpapula 2 kwateeka oluyimbi olulabye olupya. Kino ekitabo ky'engambako kya mpapula 2 kwateeka. You see, we need to you see, waliwo omuyimbi bamuyitanga Desire Ruzinda. Yalabika nga ali bukunya. Bali wakyamugamba okulutijiro ekyo wayitawo ekyo munagamba ayimbi oluyimba nze nnyina ekitone mujje mulabe ekitone. Kakati you know, you protect nokkiriza oluyimba bwe lutyo nti nalwo luliko copyright neera omuntu agende mu maaso ategeke neero listen mwategekamu n'ebivulu oba nawe wali emusi obudde obwo mujje mulabe ekitone mwenda mukuŋŋaane. No, tulina okutegeera. Anti kitone ki? She was saying talent. Come and see my talent. Nze nnina ekitone. Mbeera ndowooza just omuntu abeera obwongo bwe bwo buli bwe butyo ng'ayagala kipiikinga bw'atyo. Kuba omuntu bw'aba takyogedde, waaki gw'obeera olowooza nti ekyo kyagamba? Okirabye honorable? Njagala kulaba. You see, tujja kumaliza tuli tutte mu constitutional court bwe tuliraba nga n'abayimbi tuyagala babeewo obuvunanyizibwa kiki kye tubasuubiramu. What are the responsibilities? The responsibilities. They need to give their career that professional touch. Nti omuyimbi togenda mu studio n'oturecordingira buli kiyimba n'okireeta n'okitukuba tokwago maama muli protected. Kubanga nja kijjayo kukiteeka ku mawulire wano okukiwulira ensi ewulire ongambi wajja olukusa wafulumiza ebyobuwemu. No, tetujja bikkiriza. Okay. But congratulations to the musicians. Sinaba nange ndisomamu like I've been telling you. I have to read through. But the musicians seem to have been desperate. But what I know about it. But what I know that you can't miss. Copyright laws internationally demand olimba bwe lufuluma lubamu quite a number of copyrights. That one who wrote the lyrics, muzita lyrics. Songwriter abane copyright. Backup dancer abane copyright. Backup singers abane copyright. Bweba video exactly abane copyright. Bweba video. Kakati I think we shall need organizations that register those works, those different categories. But I think URSB does that. Yes. Ekikola, but issue jenina muko ne URSB oba nayogerako ko nabo naye bakaba obwavu. Nego kubeera songwriter toyeta kuba professional. I don't know. But I think that the URSB is not doing enough when it comes to sensitization. Kubanga bino byobwe mtu anibadde tubijjiramu. Yeah. You need to be a professional. Kati ebyo obere registered nga mine kibine kibagatta. Ebintu ebyo ebimu edda walingawo bali bagiyita batya board eyo nga bw'ofulumya oluyimba olusoosaawo okitegeera ne lufuna approval nga terunakola ki. Nga I think what that board does is when that song is taken there, they are going to give you a form. You fill out ani yawandiise ani yakubye kino ekivuga. So they are breaking it down percentage. Njagala yawandiise bangambe yasoma kino
ayayiza yasoma kino tulinda tutegere n'omuntu gwe tu kinaaba kyetaagisa kubanga gwe kyoga wasoma amawulire tewaliwo etiquette tebakusomesa etiquette twabisoma naye ndowooza roolo y'ebyo ebintu ebisinga URSB ne ministry ne Uganda National Culture Center nenze abayimbi gyababulye sibalinaako obuzibu nenze obuzibu ennyina vulgarness njaga tundire ennyimba za Fireretire Alone and Frightened okiwulira ddala ng'oluyimba olwo lwetaaga for sure it is a national treasure olwasirimu olujjukira lwetaaga okukuuma si lweroka kankuwe waliwo omuyimbi simanyi oba mukulu oba muto bamuyitanga maama sibamanyi ayagamba sembeera funa ne wootuula zino siri Irene Ntale oluyimba olwo luwulira very sweet show mukwano ulira kwagala nnyo okuva ku zolimba lwa Irene Ntale lwadima n'okoowa sirukoowa lwenduulira mpulira nseeyeya olwo oluyimba lwa sembera kati waliwo n'omulala nkweyitira suupu oba mwitaani oyo anti gwe muyaaye gwe bimanyi suupu yaani oyo shamike those are good songs owulira nka mukwano akasenekerevu n'otuula kati olwa Irene Ntale ndiwuliriza buli naku naye teruntamu. So what are the chances that you are not in touch with the current generation and what they want? Kakati problem gye nyina ffe twakula tulimu empisa enyimba music gwe twakula tulia reggae country music you get the point ne kadongo kamu message kyabanga kikulu nnyo buluyimba lwe tuwulira kaluberwa mukwano nga twagala message owulira njagala nnyo oluyimba lwe tuteeka mu mmotoka nga bwe nvuga ngenda n'abaana bange batugenda somewhere seeraliikirira tubentuusika wano nkendeeze naye nga zino ennyimba z'ogamba abaana ze bazina ne ku speech day anti wonoonya abaana baffe Kasuku mumwe mulimu ensibe yalema mugamba kwakiri mugende nayo I'm telling you sango mukazi mu ensi yabalema kati ogamba wakiri tugiziike fene tugifiiwe we can't allow you do that you see gwe oyina right okuba omugimu nga bwe weetonda nyina ebitone nyina ndi mugimu but genda wewandireyo mu kisenge kyo sikujja kulaga baana baffe nti ze nyina ebitone nyina biki we cannot allow uloko gwensi ya kulema wechaye so gende nayo naye onale bebifaananyi wabiraba ebyaki ebyo ebya nina ekitone it was terrible weren't you impressed? I would have arrested that lady. Were you not impressed? I would have arrested that lady. Okay. Nandi mukutte. Ekyo kibuuzo nja kikuddiramu. I would have arrested that lady. Are you going to give me the same answer off camera? It was terrible Kasuku. I would have arrested her. Salam alaikum Hajj. Wa alaikum salam. Nze I'm a moralist Kasuku. Tuzadde abaana. Moralist? Yes Kasuku. Abayisirayiri obalaba. Ng'omwana tanaweza myaka 15 tava ku YouTube kulaba kintu kirala kyonna. Nemo mwina ne TV gyoleeta nebaga kakati akasekesa akatuuse ke kagundi ow'olugambo kabaka w'olugambo mu Uganda president wabo olugambo you are teaching kids our kids n'olugambo mulimu. But it's a job. You must stop that. Buli omu ayagala alabe wanaamanyikira. Omuyimbi alaba tebamutegedde bulungi yeeyambule akuname then agenda okuzaako show ekwate. That's bad. Ekyo kibi nnyo Kasuku. Tugende ku birala. Okay. Those are the ago gabadde mateeka agazze. Then of course as we winded up the week, it is a topic that very many people don't want to hear, especially the abawagizi. Naye we have to discuss it. Honorable Kyagulanyi ku Saturday yafulumya video ngatali mu Uganda ngalaga afulumye Uganda. Okay, he said he was traveling out. Okay, if video link them. So I want us to break down that video. And yesterday yalabiseeko e Washington. Nzemu okulaba nga waliwo ebifaananyi ebifulumye. Let me just go to his Twitter handle and read for you exactly what he said. Nenzemu olaba leero ayina abazungu basisinkanye. I think committee ya foreign affairs eyebweru ey'omu America. Okay, here we go.
His last post yagambye, started my international engagements today with meetings on Capitol Hill on Washington DC. Nina gwenda bya postinze, I think it was part of that meeting, ngagamba amanyi bagatadde nnyo kwa accountability. Baagala to hold people accountable. Era ndowooza muhimu ebintu ebimu byasaba ayagala abantu abateddeko embeera, misuse of funds, human rights being trampled on, ayagala sanctions. Ebintu byakyagulanye mu byayogera biri mu sense. Naye ayogera ebintu ebirimu amakulu ate n'abanga ayinawo ate ebimukuba ebyakoze ebiri self defeating ne bitta ne bino ebirungi. Tusooke tudde ku human rights ze ng'omuntu. You see, America tebakulimba ogenda okutuuka ku Pentagon okubanyumiza oba ku Capitol Hill nga bamanyi ekifeewo. Waliwo omuntu omusijja mu kugamba agenda ku Pentagon awo nasinkana bakkano omukaaga. Akalulu ka 2016 nga kaakaggwa. Naye bye baatugamba amaanyi gaatugwamu. Nga bye baliko birala ffe bye tuliko biki? Watunyumizaako wano. Twayogera ku nsonga za human rights ntwogera ku kiralo naye mwe ekizibu kye tubayinamu. Temuli bantu balungi ntuka twakola ki mukama baffe. Uganda lwe yatwala amagye Somalia nga ffe tugisabye mwakiwakanya. So nga bakulaga their interests zi overriding ebyamwe biki? Bino byonna. America temu exciting nnyo. America bazibu nnyo tomanda kye baagala. But waliwo ebiri self defeating emu kubanga omuntu Kyagulanyi bw'ogamba nti olwanirira human rights. Ngaliwo akatambi akakafuluma aka ADC wojje n'ozoganya nga kakabakyalo obukwano. Nga kubanga wandisuubire nti nuupu mwandivudde ne mukivumirira nnyo ne muyambako even to prosecute General Zoganya. Ekyo tusooke tukirekawo. Bw'ogamba nti olwanirira human rights Kyagulanyi eddembe lirinyirirwa. Americans owa confusing. Nagamba Kyagulanyi lyasooka okugenda mu America. Ojjukira yava eggulu lwamukwatira aluwa ne bayaga bassa omukuumi we driver we. Kyagulanyi bwe yava mu America ekintu yakitta yajja yadda ku maato. Eri abaga nti baagala kumutta. Ate bwe yamala yadda ku maato. Kati akugambye nti eggwanga natolose butolose bali baga kuntusaako bulabi. Naye bw'anadda ajja kuyita ku kisaawe. Ayite kyaliwe n'obbya n'eribadde ku maato. Kati abali baagala okutta baasenguse. You know, buli lwabeera okola allegations gwe kennyini ate n'omala noga baagala kunzita. Omukyala ayagala kunzita. Kasuku enkera ntukulaba naye. Ate baagala kunzita bazeemu okwagala kunzita. Enkera abantu babuzaabuza. Kangu ekyo okulabirako. Akalunga kakagwa nga kwayita wiiki emu nayina business trip e Hageisha, Somaliland. Nayina musajja w'osoko. Bwe natuuka ku kisaawe baŋŋaana okuyingira. Bagogolinga passport yange ne bagamba mu politically exposed sikizwa kuyingira Somaliland. Bayinza ofuna ebizibu ne Uganda. Nawe nga tukuza Uganda sebo. Sir, nga bampita sir. With all due respect, sir, we are sending you back to your country, sir. Ne nga boli VIP ndozo batukusoke tukwera nchi ne sini sagala. Okay sir, we are sorry sir. Budashika nga betonda banza kunyonyi. Bwe bali banza kunyonyi ne passport tebajimba. Ayinza okutuuka n'abulira Addis Ababa oba ne tufuna problems. Iyo passport ye mujumuwere Entebbe. Nera aba Ethiopian Air bajiremera paka Entebbe. Ne bagikwasa iso. Omusajja wamwe wuuyo. Abadde musajja tulaba presidential candidate abadayingira Somaliland. Akalujukira kawedde. Gwanga kyeri omuliraano erisobola okukkiriza Bobi Wine alinye ekisaawe kyabwe ekyennyonyi agende. Kanku ekyo okulabira ko Rwanda ojjukira bwe yajja Mutabazi ku nnyonyi. Chairman w'Erwengo. Rwanda mugenda okuva Entebbe okutuuka e Kigali baba bamanyi bonna abali ku nnyonyi. Ate baba profiling zedda bw'oba olinayo omusango bakuggyako. Olwaleero Rwanda Kagame ne Muhoozi bali bati. Ng'oyitayo otya? Kati yayitawa. So tugende mpola. Ewuwa waka nze nali presidential candidate. Bwe twamala okulonda akalulu bakuvuganga ne bakuze waka. Polisi ne kuyingiza ewaka. Ne wajja security bubble ya UPDF ne kwetoloola. N'aba polisi ne babakwata. Naye byakutuukako. Yes. Ate olaba byatuuka ku nze. Kyagulanyi yali ansinga amaanyi. I must admit. Yeah. Naye olaba nze nali sikyayinza kuvaawo nali mukwata. Ye yavaawo atya. Kinagamba nti singa yaliikinga ka CCTV footage ako n'alaga bwe yakuba abasajja ekimmooni. Sanga yantuyambye okumaliriza bino.
kati mbuza kikwatako kyenvaawo ye kwatako kigwa Munyagwa ekinkwatako ze rumors ze tuyina tezitali rumor ate eziri already proven nti you were given a safe passage. Abasirikale bwaba alwana naawe bowanika bakuwa safe passage daga yitaawo kale bana esikyakabanja sigenda kwekalakaasa nti kale pita up. Ensi eno ebeemu amazima. Bobi Wine tewakuba basajja kimmooni. Bobi Wine you were allowed to get out. Waliwo omukadde w'ekkanisa eggulu. He helped you to get out. Ekisaawe ekimu n'aba immigration baavaako. Entebe tewaliwo n'aba immigration yakola ku kiro ekyo. Tetuli bajega. Tutegeera. Nze mba nkimanyi ky'ozanye. Tosobola kuyita Kenya n'oyitawo, tosobola kuyita Rwanda n'oyitawo. Kankwe ekisembayo. Teri VIP ayina passport etaliimu cheap. Ezammwe ziriko cheap ojo zigenderere. Waliwo kana kagundi ke batukakuumaako si design. N'ezammwe teziri activated. Unless nga bakufunyeemu interest. N'ezaffe ziri activated. Kankwe ekisembayo. Ffe number plate yonna gy'oteeka mu manyago. Kancho abadde twakimanyi. Bw'otuuka ku kamera zino ez'oku luguudo katwala ogenda nga Masaka bw'otuuka ekyengera ebipinga. Waliwo number plate nga bulweyita mu kamera ebipinga. Eba erina gy'ekasuse nti onaalagawa. Tosooka ng'olina passport y'oku mubiri. N'ofuluma n'ogenda. That one kankimuyigiza nakyakitegeera. Ekyokubiri teri East Africa eri networked. Tosobola genda Ntebe n'oteekamu fingerprints endala n'otuuka e Kenya n'oteekamu ndala n'oyitawo. Immigrations bazi networking abati. Somaliland we batasobola kukkiriza presidential candidate ava Uganda kugiyingira. Wande kukkiriza nti yita wano. Kati kankubulya n'ekisembayo. Mu kalulu ako presidential candidate obanga akalulu kaakago obanga tikanalange naga tuluzinze contact ne presidential candidate ensi eyuguma nawe okimanya nti ensi etabuse. They can't allow it. Kakati ebyo ffe tuba tubimanyi waliwo nawulemba apoliisi babagobye bali mukuma babagobye ewe kyavudde nkimanyi. Bapoliisi b'omukulu Kyagulanyi waliwo yabadde mu bbaala eruti n'ayogera bingi. Omanyi waliwo ebitayogerwa. Kati bayinza okuteesa mu mpesa passage naye mwensi mugirage nti mbakubye ekimonyi neekwese. Naffe tontabaala nga siri kutabaala. Bale bagenda okuwulira omukuumi wa mabinyumya mu bbaala. Mahorre go nanga ina. I tell you, omanyi poliisi boogera nnyo. Saaki kugamba. Wagamba. Amagye ebizibu bye gafuna ne poliisi. Amagye bagakola ekintu tegoogera. Ne poliisi eyogera. Nani? That curfew was too much. But you know, they sorted it out. At last they settled everything. And I found the call Das. That's hello, you leave that man to go. Kati bwobinyumize eruti mu bbaala amuli ne gatuuka mu bakulu bakukwata. Amanyi kati ono. Huyo mujinga naongea nini? Lwakuba nsaagala kumpita ku CID headquarters. Nena ndikwaddeyo obuntu nga busatu ensi neekwata omuliro. Naye nja kutegeeza mukulu Kyagulanyi tolina biwakuba kimmooni ekyo kimanyi nti we are aware. But it's your right to go. Oba okitegeera kati emboozi era tugireke. Kyogamba okulayira bakugwa tagenda kujja. Era yagambye he's going for a short time to come back. Kati abatemba n'abagenzi. Kasuku, abatemba n'abavuddewo. Abatemba n'abavuddewo nga bagenzi. Okay, but do you believe? Let us leave alone how he left and all that. Just sinako problem. Do you believe? Nange Munyagwa ntambula n'efuluma n'enkomawo. So nsimuinako problem ky'okufuluma. Nekye saagala mutulage nnyo nti nafuluma nti no tumanyi bwe wafuluma. But now he's in the America. Do you think his meetings will bear fruit? Nteviina makulu. One timing infu. Besigye yadduka wano mu 2021. Netubeera excited. Fe abaali ku Lusegerero. Twali twakatuuka mu America ne bakowa World Trade Center. Teri yaddayo okutuwuliriza. America kyeri mu Middle East terina agenda kuwa budde. Besigye twechanga tukatumba maze. Okimanyi Besigye yali akugenda ku addressing a Congress. Mu 2021 yali agenda ku addressing a Congress. Ya America. Binira dinnakuba ebizimbe. Besigye terina yaddayo kukwata simu ye. Dr. Besigye yasibira South Africa to cut his losses. Mukama waffe yasibira South Africa.
zibina nalimbi manje yali agenda ku addressing a congress America yali agenda kuba opposition omufirika so opposition leader since obankaga mwemeko ku addressing a congress ya America vaku Mandela bani because Mandela bafuna omusango already the president but Besigye obakuba World Trade Center byonna ne plan yo ku addressing a congress nefa yasibira South Africa. That's how we ended up in South Africa. Ndakaina attention America byeri mu Middle East one njaga nategeza ona lebo Kyagulanyi olukungana yali mu Geneva na wali wa America baliwo they gathered ekyaleetera Nuupu okutta ekintu kya Nuupu yali efunye omukisa gwe tutafuna the mere fact that Kyagulanyi yali aluwa ne bata drive away babazungu bacho they construed that nti yawonera watono bali banoonya kutta ye Kyagulanyi n'agenda amagye ne gakola ensubire gaddamu ne gamukwata nga muteeka mu kkomera ly'amagye namani namutana asibira mu America babeera touched nnyo lwaki omuyimbi abeera treated like this. Kyagulanyi n'agamba Uganda is a prison mu Uganda either bamu prison oba bamufu byonna nayogera ebigambo byomanyi bingi yagenda yambadde nga tojjukira kilo 5 ng'ate ebigere bimenyefu. You remember very well Jango yali ekomeno naye nga joint menyefu n'atuka mu America naye ate yamalayo just 3 weeks n'akomawo nga amagumba gawonye bwe yamala mu ggwanga eryabatemu yagukira ku beach bwe yagukira ku listen let me finish bwe yagukira ku beach ebusaabala n'atulanga ne Nubianiri ku lyato paka 2-3 za kiro bamenyeko omuziki bagumenyeka mu ggwanga eryabatemu wabula tolina escort oli ku nnyanja kati America obokiye tewali yo business. Kyagulanyi akalubeka nagwo okulayira bana amala okulayira ajja kudda mutegeke maddage ekintu kya biiki kirabika okuba bwekiba tekyakuluma tekyakusanyusa one of those two things ate kyanuma kinze baba buli lwogira n'okiŋŋamba nze ndi neiba w'ebusaabala ayanfunira ettaka ebusaabala kojjaawe Ssemukasa yamufunira ne biiki eyo abuze kojjaawe Ssemukasa iike 3 ezo yali asooka kwagala ziguzaani did I have money or not oba gompita popa nga bw'olowooza No, not that. Abuze kojjaawe Ssemukasa kati nze I'm not a pauper. Because Honorable Munyagwa, you have raised the issue of the man being on the beach with the Nubian like 4 times. Let me ask you, can you keep quiet? Kyogamba Besigye okukwata ekimotoka kye kino kyasibako ebitimba ng'ebyenkoko talina sente zigula amadika azina waliwo ekintu kyokola abazungu nekibakwata ku mitwe kati olaba lwaki Besigye talina amadika twamugamba abaana bano ba foot soldier buli lwemba muli mukwekalakasa yenga alaba goli amati yenga ali ku bigere kimumalamu amaanyi kyovula buli struggle gye twakolanga ne ba Besigye twabanga kutaka kwetuli nga mutambula amasasi gavuga weetuli kati kankubulira ogambye omuzungu baagala kunzita okomyewo akulambulira Nubianiri ku lyato bwe mugumenyeka mufumbira awasa ono senyonyawoowa ono akola ono alimbaga kwedire abazungu bo basiru bali empty completely. So kati Washington ekyo kyafa bakiyiwa ekyo kyayiika. You believe he will get nothing there? Batugoba mu 2016 twagendayo ne batugamba Ssemujuyi yatugobya kati kankubulira ekyama Uganda byatwala amaje Somalia Ssemujuyi yatula n'ekyanjo ne bagate twagira amaje ga Uganda agenda Somalia buli anafa tujja kusala enkoko America kumbe Uganda yali egenze nga ba nationalism ba America ne batunyigira twatuke Washington nalaga mmweka tubabulire lwaki tetubaagala BFDs temwagala American interests kati gwolooza mbu America kugira nti Kasuku bamukubye mu kyamaanyi nnyo tebamukubye emiggo America interests zaabwe first America ngeri Iran America ebizibu byonna byerimu kati tugenda kitukawo nkubuli America kati kyeyinako obwongo kyeyagala okulya kyovulira Trump yakugambye ng'akyali mu kavuyo ke Iran ngenda kuwamba Cuba okitegeera akyali mu kavuyo ke Iran yagala ngenda kuwamba Cuba ngenda kubulira lwaki America ekigiri ku bwongo Besigye yali agenda ku addressing a Congress mu 2001 bwe bakuba World Trade Center ne bamugoba ne badda ku Bin Laden. Awo nyine wetulaga wobadde otandikidde mu America ndowooza kye tusigazaayo olunaku olwaleero. They have olutalo bagamba lulabika okuba lubatuddemu ABAMERIKA. Olunaku olwaleero wetutuukidde wano mbadde ndaba ku Al Jazeera nga Iran yaweereza
buroketi bwayo drone nga kakadde nga bukuba Israeli bukubye Israeli na of course ga Israeli egamba nti ate balina major place gye bakubye bufofofo n'ebisigadde. Netanyahu naye yalabiseeko n'agamba mulamu wali simufu. But the biggest news waliwo mwami bamuyita Joseph Kent, Director National Counter-Terrorism Center mu America, ya resigns ng'agamba ye tategeera kitulwanya, tategeera threat weeri etotuusiza okugenda okukola ki threat weeri okulwana kakati katusoke ku kya threat ba Trump bagamba ojjukira nakugamba China ne BRICS balangira kye bayita the de-dollarization of the world economy. De-dollarization kitegeeza ntukendeeza amaanyi ga dola mu economy y'ensi. Kakati de-dollarization America bw'ogamba okendeeza amaanyi ga dola oba oginafuya. Dola ya America kyesooka okukolera mu bakiyita the petrol dollar. Waliwuddeko kye bayita the petrol dollar. The petrol dollar bigambo bibiri bakigatta ne bakolamu ekigambo kimu, amafuta ne dola. Mu 1974 America yakkanya ne Saudi n'amawanga ga producing amafuta nti omuntu yenna anaagulanga amafuta agagule mu dola. Kati Iran ne Venezuela babadde baguza China amafuta mu yuan. Amakulu banafuya amaanyi gaki dola ga dola. Amafuta mu nsi yonna ng'ogagula oba ng'ogatunda olina gatunda mu dola. Kagabe ga Russia, kagabe ga China, kagabe gani. Naga Uganda gano galaba galina kutundibwa mu dola. Butagatunde mu dola America ejja kutuluma. The petrol dollar teyina kubeera amaanyi ago tegalina kuzanyirwako. Ye threat nti America eyagala okusatulula okumenya China naye eyagala kugimenya ng'esoose kugistranglinga nga amatabi gonna egatemye. Venezuela, Iran, kati Trump omulabi agamba Cuba tujja giwamba. You get the point? Cuba agenda giwamba. Yagambye Cuba agenda gitwala. So threat weeri, that's number one. Number two nakugamba nti America teyina lutalo lugirema ku lukalu lw'ensi kuno. Ebuuzabuuza is it worth it? Kyengenda okukola nebingenda okukozesa bikijaamu ne bw'esalawo terina kigikola ki. However nekugamba nti ku kya Iran yakibala bubi. Yayingira olutalo ng'erubaze bubi. Waliwo omusajja yali mu Iraq bamuyitanga Ahmed Charabi. Ahmed Charabi yabeeranga mu America. He was a con man. A banker who was a con man. Yali e Lebanon nabba abantu mu kabanka, yatandika kabanka ne kagwa nabba sente n'agukkira mu America. Yaleetera America okulumba Saddam Hussein. Charabi ntuuka ku kiwa ky'omusajja oli resigns. Charabi yakwata ba Republicans ba senator ne ba congressmen n'abafuula mikwano gye ng'abawobulabu ne bamatiza Bush ntulumbe Saddam Hussein. Chances are high nti na America okulumba Iran ba power blockers. Waliwo blockers abeera mu corridors za America bweru waawo babuukira buli gwe basanze be bamatiza Trump ntulumbe ki Iran olutalo teyalwaze bulungi Trump. Nakugamba nawulidde skolo musajja namwagadde nnyo bamuyita Kazibwani Bashir. No, Kazibwe tali sharp to that extent. But Kazibwe Sam. Yes. Why lwaki osimbula omutwe? Dr. Sam Kazibwe. Sam Kazibwe is a doctor with a PhD. Anti gwogamba. Takula mutwe bwoti. Alina PhD okuva South Africa. So when nkugamba nti gwe tewenkana oli bwongo mba sikuvumye. Yusimba nkugamba nti olina level kwogwa nona. Honorable Munyagwa. Kasuku. Honorable Munyagwa. Listen. Do you have a problem with me shaking my head or scratching it? Obolinga alaga abantu njogedde kitayogera buli okwata otugo. No, you said. You asked me Kazibwe. I told you Bashir. You said tali kweyo level. I sat back. Oshitegedde. Wenkomye bannange. De honorable. Chichi, why do you want to paint a picture, auntie? Jagala program eno tugikolera amateeka agagifuga. Okay? You're doing it for the fourth okay, no, listen. Listen. Alo gugwa. Tukolere program eno amateeka agagifuga nga buli omu awamu na ekitiibwa. Bwe njogera statement gwe ebanga nga gwa atakikiririza mba njogedde kitoyogera nkugambye. Nze by the time I caught you here now the point eva muoli. Kitegeezo olina byonsinga. Kati gwobadde onoonya ye Dr. Sam Kazibwe. Leta kyetaagisa ate kkubo oli. Simukubye obadde gwobadde omulese watajja.
But Kasuku, I don't know if chichozo kola lero. Sechozo kola chestati. Oyagala ntalo buli dakiiko. Nze nino ntalo. Gozi lero gozagala. Kasuku. Kati Sam kaziwe yannyonnyodde bulungi. Nina gye bayita cobweb defense. Defense mu lutalo, you defend like a cobweb. Ne Sam yavuddeyo n'akipackaging bulungi yakiyise mosaic defense. Iran kyeri mukola nakigamba bakiyita Robert Daba style lwakuba banupu bakikozesa bubi. Robert Daba style Moses bamuyitanga Aliani ono America. Ali omukulu w'ebikonde. Muhammad Ali yakikozesanga mu ringi. Nga ekyakola nakuba adda ku ringi n'asiba omubiri. Nakati ku panchi zonna zokola ki? Zoyagala kenva ku miguwa wano ogenda kumpulira nayongera nakwongera nakusuula. Iran ina cobweb style eya defense. E cobweb ekola ekitimba bwekitinga nyumba ya nabbubi. Negwe buli ka joint kokuba ne bwoka kutula kyonna tekiyiika. Oba wali okyetegereza. Kiba obusonda bungi naye bwokutula kano tekitegeeza nti kino kiyise. Bagita mosaic defense. Sam kazwe namu yashinyonyodde bulungi that mosaic style of defense. Nti Iran yakugamba nti it is nakigaba kita asymmetrical warfare. Nti gwe ekitufu ojja kukubamiza ebizimbe byo nobiyiwe. Naye naffe tujja kusigala tu inflicting a damage kugwe ne banywanyibo for a long period of time. You will decapitate our government. Emitwe gyonna ogitemewo. Naye abatono. Power is already decentralized. Kwegamba bakola system ngono avaawo omulala ajirawo waba you know wins already. Kakati for example ngono musajja gwe basse yabadaddirira agundi supreme leader wadde stabade president Ali Larijani abadde philosopher omugezi ennyo. Omanyi Iran Middle East yesinga education system eri class. Their literacy levels at 94. No, ne universities zaabwe nnungi zisinga ne ze India. Aba Irani basinga abawarabu abayindi Pakistan mu classes z'okusoma na buli kimu ne technology naki. So Ali Larijani no basembye okutta abadde philosopher. Na attendingako naye symposium e Marseille. Yajja nangaze he propounded simanyi yayiya kye tuyita the principle of demarcations. Namusange e Marseille mu Faransa. Abadde musajja mugezi nnyo nera manyi omuntu owokubiri ng'ovudde kwa Ayatollah. Supreme leader ayesinza okuluma Iran. Kwa abadde mugezi yasoma okubala nasoma philosophy. Yabadde chief negotiator yabadde alagira yabadde kagezi munnyo wa buli kimu ekikolebwa ewaabwe. So njagala kutegeeza America ne bwenetta abantu bamekane bamala kutegenda kuwangula olutalo Iran. Bagenda ku blocking at the Strait of Hormuz. Where they have done. Bakoze dda. Amafuta gagenda kweyongera. Zino ensi endala zaaganye okubeegattako. Anti America yagwa mu katego. For the first time America ne Israel baluzinze propaganda mu lutalo. They won batandika olutalo that seems to be unprovoked. Go badogama nti abazungu kikulu tabadde one. Katwe kubyena yekifaananyi tugambe Museveni agenda. You see abazungu abo na buli mwana anya interests ze. Tebakumaliyanga budde abalina okutunula Uganda bana Uganda bennyini. Ugandans. So badengeza kukulaga nti America bano tebajja kuwamba government. Ate mwetegeka ogula lita y'amafuta n'omutwalo gumu ekitundu. Essaawa yonna. Kuba mu Iran alabika okuba tayagala zikiza. Trump agezezaako okuhintinga. Nabadde njagala genda Dubai. Nabadde njagala genda Dubai was it 2 days back. Baade baguddewo ekisaawe. Bakigudde Iran neddamu n'ekikuba. Ne baddamu ne bakiggala. Kati Dubai yokka bagenda kugitta bagimale. Omanyi Dubai ba pensioners bonna abali mu winter country ezamanyi mwanga ganyogoga. Baade bagala nnyo Dubai. Wachi because it's safe. Wocha. Beri omuyizira okutengeno wocha. Wali cheap. Oba okitegeera emmere eri organic bakolera ki bali cheap wali cheap tewali yo crime rates teziri as high as so naye kati Dubai bagenze gitta naye badde safe haven y'aba retirees ba pensioners bagenze gitta. Nino omwana ali UAE yangambye akomawo wiiki ejja in fact njya mu hostinga wano nangamba bye batabalaga byebingi naye kiri eno kitokota. Ate kiri Israeli kisingako. Ate nangamba nti wooteri kati n'abantu temuli. Ate kiri Israeli kisingako. Abantu mu wooteri basula mu parking zino ez'omuttaka. Pangisa room wagipangisa naye oli eno wansi mu banka wansi.
oba you isolate yourselves oba oyina mukyalo naawe nga muli awo temuyina kufa wamu mugenda muka compound gwe newe bakeri kafaliso mukyalo in that family tekola double, you know, tefalo mu yonna kugwawo. It's terrible. America tajja kwangula Iran. However, kyegenda okukola egenda gicrippling nga Iran yeetaaga emyaka nga 3 okuddamu okwezimba. So China ne Russia baluzinze nnyo mu lutalo n'okusinga America. Bagenda kuvaamu nga losers. Until you cannot help a friend. Bw'oba mu nsi nga tosobola kukuuma mukwano gwo n'omutaasa bulabe, then you are in trouble. You're in trouble. But well, Iran etulazeeko. But I want to be clear, while when I would never Peter Psycho fan to Americans, I am sympathize of the US for clear reasons. Kasuku mwetemwala bako kusirimu, mwizo kwa familia za mtazamo wafu nambari wa deva sirimu. America ine bintu bingi byenzetu yamba wano. Nade nchigamba ne mutyabe golo nga tukyogera. Waliwo sirimu ole yakutula konza nazika sister wange wala sirimu Kasuku. Oli omukambwe. Ne ARVs yamba. Akakebeka ARVs kola bomira taxpayer wa America baya kasasudde $10. Gwekeba kuwera obwerere wa. Nga agenda omire eddagala lya bwerere. Manya Abafirika twagala nnyo ebyo bwerere. Eddagala lya bwerere. Twina vaccines oba wasoma ku the 6 killer diseases. Yeah. Mweche mwasobola okukola kuwananga measles ne muyita mulangira biki tewakwata omwana tawona. Because Africans naturally tetuyina nnyo obwongo buyiya. Kakati Abamerica baleta vaccines free of charge. Even gwe oli mu vaccines za America. Omusolo wa America yakusasulira kubanga limbu zozo nozina tewalwala polio tewakola ki. Number 3 COVID we yabaluse wano juzi. Nzamwe Muslim Abarabu mbagala. But I can't prefer them to Americans. Why? They have a lot of money but tuyambye. What have they helped us? They have a lot of money bazikozesa kwejalabi. Osanga kabaka katika nkuli ile osanga nga kabaka we Dubai kwa chakulabirako. Gabagamba ali worth $1 billion 10. You get the point. Osanga MBS Muhammad bin Salman nga ina yachi ya $1 million 4. Yagula ko ekifaananyi ekisige ebufalansa yali twaze a symposium ebyo ya art na kinaki nakigula $1 million 4 n'omusobi kiri mu museum ebufalansa. Abakulu abo sente ze balina Africans tuli ba neighbor babo tebagana kututunulako. Let me give you an example. Morocco bwe yatuka ku semi-finals za World Cup. Twavayo tujaganye ne batuga we are not Africans, fete tuli ba Africa. So we are Arabs ate tuli ba Europeans, tuli ba Spanish. Such people. Kasuku goera bawano. Oli mu Katoliki. Tosobola kufuna butuze Vatican ba Italy. Sicha. Wetagamu amaanya agenjawulo. Italy bajja bukuwa nenga bakubola boli omuddugavu ennyo. Nze sobola kufuna butuze Saudi Arabia. Ne America kisoboka. Nyizo kuzaala omwana nakera ku machanga mu America obanga. So America egezaako to embrace the world. We wawona fe tuyina ebiyisayisa ebitabeereka nabyo bategezaako to embrace us. Kakati bakadama bagenzeke e Middle East mutegedde nti America is a better place than Middle East. Owulira ono bamusaze mu kibumba ono ne boss we amufumise ekisobola. But those are cases totajja kulya ku Uganda ali mu America. So America, I side with it because in that humanity. Checho. Yes. I think it's what we were talking about with Mutyaba yesterday. Ngangamba nti yes America yinza okuba mbi naye bo bawulira bayambyeko kuba no. China, but wuli ebya China. Ne mugamba nti onzo olaba naliko ebungereza ku train. Ne bagano tula nange ngoli ayimirira. Tawachi. Abazungu. Anti wabatise ebirevu ebyo. You see, let me tell you, Kasuku. Madam Nyonyo nade nyonyola Mutyaba nga mugamba. Can you listen? Nti at least bo obala nti basigazaamu ak'obuntu bulamu. Naye omuwala buna akusosola. Kubanga yatukwatamu wano nga ye mugagga waffe. Ne waba mu China. Olaba omuwala gwakuba mboko ya butasaba. No waba mu China nakukwatamu wano. Okitegeera. Naye nabo babalirire. Kakati olaba gwetulanga abadinka abe South Sudan babbulu. Tobalabanga babimwalo wabbulu. Zine enkubo zaabwe ze basala zino kwe zikulabikira ziti. Simbi has process balumba. Naye nti gobaliranye ne olaba ne balamu atavudde eri egundi Newark talabanga ku muddugavu nago ku mudiiko w'enkubo ezo abawulira ati agamba wabaaki wagwa kabenje wabaaki tikisoka katika suku natula mu trade sebo ebifo wasigaddewo 2 nenga bijja ne biyimirira
tebyagala kutuula. Obalaba oli munene nnyo. Wano evundi wano Italy be natuuka Rome ku airport yaabwe. So naye ku airport yaabwe ne bagaana okunsaavinga abo abasajja. Paka bwe bayita omuddugavu najje ye yansaavi. Ati yali tamanyi by'oyagala. So nentegeera nti bana Abamerika engeri gye bali amawanga amagatte. Kasuku sirikamu. Kasuku ng'oyagala kutegeera ensi nti nzibu. Gende Kenya, ogwe mu poliisi ye Kenya. Toli muddugavu munaabu. Genda ogigwe mu mikono. Gende Tanzania ogwe mu poliisi ye Tanzania oba Rwanda. Tanzania yakwatako wano abaagora wano. Mumuzannya buzannyi. Naye bane walabe na accounts ze ba freeze nze wano. Za NGO. Omusajja wange Sserwanja gundi ye naye baagiridde. Anyway, sonza ndi sympathizer wa America kyeyambyeko ku nsi. Naye anyway. Kale, that has been us today. We want to thank you guys abatulabye. This show is going to take you into Eid Day. Muberenga mujiraba throughout the times. This year has been super. Abantu bakuwana era Honorable Munyagwa walo mukaze yankubira. Nangamba nze Honorable Munyagwa mulya. Nze mpa mu win number ye. Mugamba mukwana. Eyo si ejjoko bemmanya y'enkoko. Ntize Kasuku mpa mu win number bisigadde bindekere. Ngulira mazima. Abaana kwebali. Abaana babiri ko bategere taata waabwe sawa yonna waliwo amwagala. Ate bamukwata ne bamukola yatu cha Kasuku tukomaawo. Mutyaba tukomaawo. Idi ennungi mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muzale kujjira kutoka ntoko nimbuzi nyefuno Arabura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. Oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baba ina kakasana nimugambye konti ampe kadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero komanyoko ne bannange.